Abataka ba Buganda abagobwa omukulu Katikkiro Charles Peter Mayiga n'atulimba nti baali Ssaabasajja Kabaka yakola enkyukakyuka ate bwe yavaawo n'ajja n'atugamba nti abantu bano be bamu bakozi batya mbu Ssaabasajja Kabaka abasawo bamugamba mbu omulemu taddamu kola mirimu, meaning Katikkiro Charles Peter Mayiga yakozesa olukujjukujju n'akyusa mu baminisita ba Kabaka olw'okuba ye yali alina by'ayagala okuyisaawo, era nga tumaze okukizuula nti ono ebyokugamba mbu nno abataka ba Buganda bakyusibwa ab'amasaza n'ab'amagombolola ag'enjawulo mu amasaza abakulu b'amasaza ag'engombolola ag'enjawulo twongera obbajjukiza ali abakulu b'amasaza ab'enjawulo ng'ono yabawummuza ku bigendererwa bye wabula nga teyali oda ya Ssaabasajja Kabaka kubanga ono yayagala okwefuula Kabaka. Ffe abamu tumaze omugwamu, tumaze omutegeera mission ze n'ebigendererwa bye, era nga twongera omujjukiza omukulu Katikkiro Charles Peter Mayiga nga twongera omutegeeza nti akimanye nti Uganda tegenda kukoma ku ye nga bw'akirowooza, era bannayuganda bakyalina omukisa ogutambula era tukyatambuza eggwanga lino. Bwe bw'anaalowooza nti nno agenda kufufubbaza abantu, agenda balemesa bye balina okukola, agenda kwefuula Kabaka wa kuno, agenda kutwala ebyobwakabaka ebyobugagga by'obwakabaka, twongera omujjukiza mu kaseera nga buli kimu akikoze takyalina kyazzaako. Naye nga baganda baffe, mikwano gyange, embeera bwetyo bw'eri, abasajja bavuddeyo n'ekiwandiiko ndamutayika ekimutegeeza nti nabo byakola yabikola nga ye wabula teyabikola ku lwa Kabaka, meaning ono yawamba Kabaka yeefunze buli kimu. Tulabye nnyo bannange ebigambo byebyo baganda bange. Osemye kazo awo nno abakyala ba Buganda tukoze bulungi. Mutukoze bulungi ate nsansi okukola banga muli basanyufu era ndowooza kwagalayo enteekateeka ey'okwewummuza. Temunnengera nnyo ne mukyala wange oyo tumulaba Margaret twewummuzanga mu nnyo naye ennaku zino muli bazibu bwe tuvaayo tulye ku dansi nga mulyeyo kamera naye okwewummuzaamu kyamuwendo nakyo. Nasanyukira nnyo omulamwa ogwattabamiku ono okugamba nti abakyala ba nkizo mu nkulaakulana eyannamaddala, era nabategeeza mu bubaka bw'okukuza olunaku lw'abakyala mu Buganda nga 3 Ogwokuna mu mwaka nti abakyala bwe bakwata ku kintu kyonna bakikola n'omutima gumu awatali kuwankawanka. Abasajja tumagamaga nnyo, omusajja atunulira mirembe n'atunula ebugaga waliwo omukyala agambye nti nkwewo nnyawo awo nno amaanyi gammwe gali mu ngeri gye mukolamu emirimu gyammwe, era bulijjo bw'omala okuzuula amaanyi go ogakozesa n'otuuka ku buwanguzi. Mbasaba tugatte amaanyi ago
Buganda ku Ntikko. Nga tuwagira emirimu egikolebwa abakyala ab'enjawulo mu ggwanga lyaffe. Era abakyala okubeera ab'enkizo kirina kutandika ku mukyala kinnakimu ng'amanyi nti asobola okukola n'ejja mu nvuba. Abakyala bwe mumalirira bwe mutenyooma olwo omulimu gwaffe babbammwe gubeera kubawagira. Omanyi oba omutiitiizi teryakuwagira, teryakugoberera ne kubeera mukyala. Oba olina kyoyagala okukola naye nga neebala akulaba teweematidde oli awo pipira agamba tojja bisobola. Abakyala ku mulembe tetwagala bamalirivu. Mubadde mugoberera bye tukola era okutandika omwaka oguwedde tukubiriza abaami bawe bakyala baabwe emisiri gy'emmwanyi ekyabwe ku baabwe. Ekyo ekinaabeerako okwagaza abakyala ku mmwanyi kujja kweyongera. Era abaami bavumya nti abakyala tebajja kunyuma nga balina emisiri egyabwe. Maama wange yalina omusiri gwe temumpuliranga nti banyumiriza bulijjo, naye maama wange nga yenna abafumbo eyeekuzibwako. Era nasanyuse nnyo bwe twabadde Butambala, nabaddeyo ne mukyala wange ono mukyala wange bannange Aisha Kabanda, era twatambudde ffenna. Naye nasanyuse nnyo bwe twabadde netandikira mu nnimiro y'omukyala ayitibwa Winfred Namyalo, ate nga nebba Aloysius Sembijja amulyawo ku lusegere. Si mutiitiizi. Abasajja abalowooza nti omukyala bajja kumutwala ng'alina kaafunye oba tajja kuwulira. Ekibuliza abakyala si ssente zino ze bafuna. Ekitiibwa kitooke kirabika akimanyi. Omukyala bw'omukwata obulungi kitayinza kutakuwulira. Ne bw'otamuwa nsimbi ne bw'omugaana okukola nga tomukwata bulungi era takuwulira. Kyokka bwe tugamba abakyala okuba abasaale mu by'enkulaakulana tetugamba balimi bokka. Tulabye abakyala bawerako. Tugambe ku ludda olw'ebyenjigiriza ng'abatandisi ba Green Hill Academy wano, omukyala Gladys Muyaba Wambuzi ne mukulu we mukyala Janet Nkabiggwa Mudowe kati bagenzi naye baali bakyala. Kati amasomero ago aga Green Hill ge gamu ku gasinga ettutumu wano mu Kampala. Mu bannamakolero tulina mukyala Sara Mulwana ne bawala be. Simanyi lwaki temwabayise. Abo batambuza emirimu gye baalimu n'omugenzi James Mulwana ne bagitambuza bulungi. Tulina bannawoteeri nga Hajjati Sara Kiyimba mu Provadi e Masaka. Tulina abakyala abalala tugambe ka mukyala Alice Kalugaba owa Nina Interiors, bangi kumwe edduuka eryo mulimanyi, oba mukyala Teresa Mbiire azaala ono munnaffe Charles Mbiire, n'abalala bangi beesobola okubamenyera abayinza okubawa amaanyi n'okubawa obumalirivu ne mukola
ne musituka ne mwesiima era olukalala luwanvu abamu bali mu kisaawe kya byabufuzi n'abantu n'enkola ze tulina n'omulamuzi wuno si mukyalo abamu bannabitone nga Joanita Kawali ataba kutusanyusa muwano bonna abo batuwa ekyokulabirako ekirungi bulijjo bw'oba oyagala okubaako ky'okola gumira ku mulala akikola ate ali mu mbeera gy'olimu muleme kutuletera abakyala beeje mu Amerika ne China ne tutalabangako naffe tubalina abaawano akikubye yakubidde Mukama yekka muntu asanga yakitegedde wabula waliwo yagambye nti twawonyaawo ansumire nawo nanagamba nti twawonyaawo wabula abakyala okuleeta enkulaakulana y'ennamaddala eribo bennyini n'eryeggwanga balina okukola byonna byebakolanga bya mutindo ekimu ku biremesa enkulaakulana y'abakazi mu mirimu gye bakola oba mu mitendera gy'obukulembeze bwe butava ku mutindo bwe bakolera emirimu ne bakulembeza ekyokubeera abakazi emirundi egimu bwe bakola obubi emirimu ne babanenya nga bagamba mukama wange tanjagala kubanga yankwana neŋŋamba nkubaonyaawo mu bitongole ebyo byembaddemu okumala ebbanga waliwo mu bakozi nga mukyala muwala muntu omulungi kaalaala kakati bwe bamuwa emirimu nga takikola bulungi bwe kumuyita ne mugamba owange lwaki tokola mirimu gino fayina eriwano kyomanyi kuntu oyo ayogera nnyo nze kuba namugaana ayagala kuntwala kofi naye nagaana ebyo nabyo gyebiri n'abasajja abatulumya abakazi kuba babakwanye ne bagaana nabo gyebali naye n'abakazi abakyekwasa akati mwena omulimu nagufeete mukyewale mukole byamuti abalala mu kifo ky'okunyiriza emirimu n'aba abakyala batega kanyeebwa era mu bitongole eyo waliwo omukyala nga munafu so ate ng'enkola y'emirimu yekuweesa obubonero ayagala bamukuze naye tayagala kutuuyana ye yeesiga kanyeebwa kati olumu ne muyita ne mugamba nti obulungi buliika kimuli ne bwe kinyirira kitya kimala ne kiwotoka naye bw'okola obulungi emirimu gyo enkola ye y'emirimu kyekimuli kyo ekyo tekiwotoka mubawulire kyeyalinaaba nange ninakuweza katonda kyeyampa akati mbawulire gyali mulina olugambo emirimu mugikole nga gya mutindo era nze ndowooza nti ku mulembe guno omutebi ekinaaleetera abakyala okwekulaakulanya bakuze Buganda bakuze ne Uganda kwekola n'amaanyi
mukole n'amaanyi mube bayiiya mube banyiikivu mube beerufu. Omanyi abakyala boogedde ndowooza omukyala ono owa Sekut oba yagambye nti abasinga mu makomera balenzi oba basajja, naye nze nakozesaako omukyala omufumbo nali sikirabangako, n'atwala ssente mu bbanka bw'oba omuwadde emitwalo 2 n'ateekayo 10 ne bakubamu sitambu ntalaleyo 10 n'akuutiza n'ateekawo 2. Kati oba tokigenderedde ogamba yabadde akoze ensobi nga mukyala mubalagavu naye obubbi nali sirabanga omukazi n'oluti mubbi gwekala. Ate kituufu abakyala abaganda mukoleka muli beerufu webala kugenda mukoleka muli beerufu, ate bye mukola mubikole n'okwagala nga bya mutindo nga muli bamalirivu nga temwenyooma mu buli ngeri. Bwe munaakola bwe muti be mukulaakulana gye munaaleeta eri mmwe mwennyini n'amaka gammwe n'eggwanga lyaffe ne Uganda yonna ejja kuba yannamaddala kuba mwe temuwankawanka temumagamaga temulinga ffe. Amalirize nga nebaza minisita ne be yakoze nabo olw'enteekateeka eyo eyattabamiruka omuwadde emisomo egy'enjawulo ku miramwa gy'ebyenfuna y'abakyala n'emiramu emirala mingi nnyo. Bannyago mwewale nnyo mwewalirira. Abantu bangi aboogera mwenkanonkano naye nze ndowooza tekinasitula omukazi yenna waali bwe bwenkanya okumusobozesa okutuuka ku mikisa egireeta enkulaakulana. Emikisa giyitira mu byanjigiriza n'okubangulwa. Kyetuba tetwagala muntu yenna aleka mabega mwana muwala nti kubanga ye muwala alina okufuna ebyenjigiriza n'okubangulwa. Ekinaaleeta emikisa bukulembeze, abakyala babeere ebifo by'obukulembeze naye twafunika. Era mu abakyala nnyabo b'otwala Oweekitiibwa Mariam, teri kintu kizibu nga kufuna abakyala bakulembeze. Abantu bajja ne bagamba kale Kabaka yalonze abaami mulimu abakyala bameka? Ne bagamba Kabaka yabanoonya abakyala nga tabalaba. Naye kayima wuuno omukyala nowekooti wuuno omukyala n'abadde n'omumyuka wa Kagoole mukyala Dokita Mutendeke Mulamba. Naye abakyala bangi bakyaliwo okwekomomma okwenyooma kwenjogeddeko. Onoonya amannya ag'abakyala balina omuzinzi oba bateeke ku ziboodi batubateekewa naye nga bali mabega. Mutabamiruko ono ebintu ebyo mubikubaganyeko ebirowoozo. Era n'emikisa giyitira mu kwetaba mu nteekateeka ezireeta okwesimba. Awo nno kikulu nnyo okuteekateeka omwana omuwala kubanga yagenda okufuuka omukazi. Ate era kikulu nnyo n'obutakoota okugera omukazi bwe tunaatuuka ku nkulaakulana eya Nnamadala. Oweekitiibwa Minisita nti twetaaga ttabamiruka w'abaami. Kubanga abantu bangi boogera ku mwana omulenzi ennaku zino, nawano nsanze mumwogerako. Naye abaana babeera kwa kitaabwe. Nze ndowooza nti kirungi okukola ttabamiruka w'abaami baddeyo baleme kwemanya ssajja
Omusajja okubeera omutwe w'amaka kitegeeza bukulembeze, ate obukulembeze kitegeeza buvunaanyizibwa, si kujagalaza mirevu. Awo nno tabamyuka w'abaana yayinza okwetaagisa tutandike ku by'omwana omulenzi. Neebaza benna abeetabye mu tabamyuka ono okulaba abantu ne bava mu bizinga ne basula kuno, abantu ne bava ekkooki ne bava ebuggulu ne bava akabula. Si kya ttembo. Mwebale nnyo bannange, mwebale nnyo. Nziramu okwebaza abatesitesi, neebaza bannamikago n'abavujjirizi aba minisitule y'ekikula ky'abantu bakyali wano, na bano mwenna mwenna abali wano tusiimye nnyo, tusiimye bwongerwa. N'ebigambo ebyo nina essanyu okulangirira tabamyuka w'abakyala wa Buganda 2024 mugaddewo. Ebigambo byebyo. Ebigambo byebyo Katikkiro Charles Peter Mayiga yeetumiikiriza n'agoba abakulu b'amasaza ab'enjawulo, twongera obajjukiza n'okubategeeza nti ebigambo bimufuukidde.